Sisters, Kuba Nga Sekamwa wa ABS TV Ssaako Evo Christian Church Ekawala twala omukisa guno okutegeeza eggwanga n'ensi yonna okutwaliza wamu nti omusumba Yiga Gaston abizaayo Mukama Katonda yamugye bulamu bw'ensi eno ng'atawanyizibwa ekirwadde ky'ekibumba. Yafudde ng'ennaku z'omwezi abadde 26 essaawa z'abadde 4:30 ez'ekiro mu ddwaliro wali Ensambya. Musumba Yiga Gaston abizaayo yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi ali 25 omwezi ogwokuna omwaka gwa 1976 ng'aviiridde bulamu bw'ensi eno nga alina emyaka 44 egy'obukulu. Musumba Yiga Gaston abizaayo ye nannyini Revival Christian Church esangibwa e Kawala, ye nannyini Augustine oba Abizaayo Broadcasting Service ABS, era ye founder wa Revival Band eyali mu bannabbi omukazi Ajati Madina Bibuuza n'abantu abalala. Nga Media Fraternity tufiiriddwa CEO oba tufiiriddwa proprietor eyatandikawo ABS TV, ekyo kiba obaoliawo kitukuba ekkonde evvannyuma ngaffe abali mu media, era mu mbeera y'emu twala okusaasira n'okunyolwa eri bakozi bannange ssaako ne bannaffe abali mu media industry olw'okuvibwako mukadde waffe. Pastor Yiga Gaston abizaayo yalaama mu kulaama kwe bw'abanga avudde bulamu bw'ensi eno nga Mukama Katonda wamujjuludde alina okuba nga ateekebwa ku nsi ennaku 5 n'ambirira. Mu nnaku ez'ettaano zaatandise ng'ennaku z'omwezi 26 nga mwezi ennaku yateekawo nga za kumusabira ssaako n'okumukungubagira. Era ku lunaku olwokutaano tugenda kuba n'essaala ez'okumujjukira, era ne mu zino ennaku abakungubazi bagenda n'okusigala maaso nga bagenda maaso n'okumukungubagira. Mu mbeera y'emu ku lunaku olw'Essande tujja kuba nga tukulemberwa bannaffe aba A+ okusobola okumuteeka ku bijja okwebase Elizabeth kwagala maama we. Mukama Katonda gwe yajja bulamu bw'ensi nga mu mwaka gwa 2018 ku chachi yennyini wano e Kawala. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Bannayuganda mwenna tutwala okubagiza kwaffe eri mukadde waffe ono yafudde Pastor Gaston Yiga abizaayo. Pastor Gaston Yiga abizaayo abadde musajja mulungi nnyo era nga muntu mulamu. Nze ndi musiraamu mpitibwa Sheik Abdussalam, naye ku TV yatuwaako essaawa nnamba nga tulinako pulogulaamu ya daawa eyitibwa nti pulogulaamu ya daawa ng'ebuulira ku ddiini ya Kisiraamu etalina kondishoni zonna. Oluusi naleetanga n'abaamujerega nga bwe mumanya emputu z'abantu, oba oliawo byannyonnyola ng'amuvumiddemu naye era n'atagijjaako nesigala ng'ekyaliko. N'olwekyo tukubagiza bannayuganda bonna naddala bannakawaala abasabira ewa Pastor Yiga tufiiriddwa omuntu atayinza kuddizibwawo. Bw'abeera ng'abadde mulongoofu Mukama amwongere ku birungi bwe, ate bw'abeera nga wabaddewo ebiyitiddeyitidde Mukama Katonda amulamuze kisa. Pastor Yiga abadde tanyiiga. Ffe ffenna abamu twali tetukolanga ku TV naddala nga nze bwe nahostinganga omuntu naye nga neetunuulira eno byange. Olunaku lumu yampita n'agamba Seeka, omuntu gw'ohostinga omukimako mutunuulira bw'oti n'omukimako naye gwe tobeera ku bibyo ate mukwana ate nga muli babiri n'abalala bonna. Kyova olaba yatandika n'abantu babe ku lulwe ate ye teyakolako ku TV, naye olaba TV ebadde ereebeesa endala zonna olw'okuwabula kwe. Wangisebo? Olunaku luno olwaleero abantu bayitiridde wano obungi, so nga ate tufunyeeko mu nsonda ezeesigamwa nti okuzika kugenda kubeerawo ku Sande ku ssaawa 8 insha Allah nga Allah ayagadde bw'atyo. Naye abantu bangi nnyo ate bakyajja. Ekkuba eri likutte n'eri eno likutte, ayinza okulowooza waliwo oba kintu kyanjawulo kya ngeri ki, so nga kya Pastor Yiga abizaayo. Abakungubazi bagumiikirize, nze nandibagambye
ffe ng'Abasiraamu mu ntaana eriyo emisota ebiki ebyentiisa bingi naye bo bamanyi nti agenze mu nnyumba ya mirembe so nga bw'agenze mu nnyumba ey'emirembe basaba babeere bagumiikiriza era bagume kubanga naye abadde aguma ate ng'agumiikirizisa abantu ababadde bafunanga obuzibu. Ekalesa kojja kimbowa olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 26 twaguddemu enkucwe twafiiriddwa omuntu atagenda kuzzikawo mu bintu bya wano ebyafaayo abadde muntu abadde muzadde abadde muntu akumaakuma abadde muntu atanyiiga nti ne bw'obeera nga gw'olina ensobi ne bw'obeera ng'olina kyonna abadde muntu atanyiiga abadde muntu akumaakuma abadde muntu amanyi omuntu nti no bw'obeera ng'okedde ku makya n'obeera nti no oli kasitoma kwegamba nga buli kimu kyonna so nyongera okukungubagira awamu ne bannayuganda ffenna nti buli muntu gy'oli sabira omwoyo gw'omugenziiga gw'omusumba yiga gubeere nti no gummula mirembe ye muntu abadde naffe ye muntu nze ebbanga lyenkolaganye naye emyaka 5 yansembeza ng'omuntu mu bizinensi nga mukwano gwe ng'omwana awaka era ndowooza nze omu ku bantu ababaddewo nti wenjagalira wonna okumulaba nga nsobola omulaba wenjagalidde wonna okunyumyamu naye wenjagalira wonna okumugamba nti nno olwaleero njagala just communication yokka era nga naye bwentwala akadde nga mbadde simukubiddeeko oba okuwera nga weeks 2 ng'amanyi okunkubira naŋŋamba naye kojja nga wankyawa kojja munnange nno yitirayo okondabe buli kimu kyonna so simanyi nakumanya nze ng'omuntu kubanga buli muntu yenna era kyabadde aŋŋamba nti kojja ng'oviiriddwako mukwano gwo so nyongera okukubiriza bannayuganda ffenna ng'enteekateeka yonna bweri nti nno tujja kubanga tugalamiza omubiri gwe so nammwe bennyininyini mujje ku kyaki gye tuli mu mbeera yonna byamaziika era nga tugenda kusooka okwogerera ddala ne famire ku nteekateeka y'okuziika twabaddeko okwo nabo ne twogerezeganyako okwo so ku by'okuziika bijja kubeerawo okwo nga wayise ennaku nga 5 kyentegeddeko okwo n'ekirala nti ali wa kuziikibwa wano e Kawaala so olunaku lwonna tugenda kuba nga tulwategeeza n'essaawa mu budde bwonna obuddako just beerako okuguna omukutu obeere nti no kyonna ojja kumanya ebuli ekisingawo. Omupolositaato Mukatuliki tusinza Katonda omu kyemuva mulaba nti yeddiiri zonna abadde azaaniriza ng'asobola okumpita mu kyaki wano ng'alinayo saaviisi nejja ne mbabuuzaako awamu n'ekyo nti TV eya ABS TV ye TV eyeegiriisizaako Abasiraamu nga bwe mugiraba nti musajja mulokole balokole abasinga obungi abanene balina amativi naye tebakukkiriza kuwaayo wadde eddakiika n'emu bweti but eno eya ABS eya pasita yiga engeri gy'abadde n'omutima omulungi omutima omugabi omutima ogwagaliza yabayita n'abagamba bannange mujje mubuulire ekigambo kya Katonda nange mbuulira ekigambo kya Katonda so tusaaliddwa omuntu gwe sisuubira kuzzaawo wadde bapasita bonna mikwano gyange naye era obalaba nti
ono abadde n'ekyenkizo ekisinga ku bo. Seeka kino kitegeeza ki eri mu bannaddiini? Mbadde nsaba bannaddiini oba kifuuke ekyokulabirako, kifuuke ekyokuyiga nti tujjawo enjawukana oba okulwanagana ennyombo mu ddiini. Ti omulokole amanye nti omusiraamu n'omuprotestante ffenna tuli ba ddiini emu. Bwe tuba nti tuli ba ddiini emu tutambulire wamu. Tukijjeko ekyokuyiga eri omusajja ono afudde. Tusaaliddwa nti afudde wadde abadde atulekeddewo mutabani we Pastor Jengo bati situmanyi, tusaba Allah amukakkanye abeere ng'alina bingi byamufaanaganyako, oba Pastor Jengo afube alabe ng'akoppa bingi kubeera nti ku kitaawe ono afudde Pastor Yiga. Ebingi nga ki okukumaakuma abantu, okwaniriza abantu, okwagaliza n'ebisinga obungi nga mbadde mbiraba. Obubaka bwo obusembayo eri abakungubazi? Obubaka bwange obusembayo eri abakungubazi bannange naali basabye tunyolebwe wamu nga bwe tuleme kuyisa bivvulu nga bwe ndabye ku musajja omu kengenda okuyita akasajja akakaafiiri akabagamba nti kalokole nga si kalokole ka Pastor Male. Akasajja ako kakaafiiri nnyo. Kuba olwaleero bw'olabanga tuli mu buzibu bwe tuti gwe n'ovaayo ng'oyisa bivvulu okyacanca basitopinga mu sitopingi n'obutakuyisa bbaana kiba kya busanga bwe mukimanyi. Tulina abalokole bangi era abapasitaazi bonna mu Uganda mikwano gyange, but ono abadde n'ekyenkizo nga tatuuka balala. Kuba eno TV ya ABS ye TV eyavaayo nga ye yakulembera okubeera nti eranga oba ekolagana n'abasiraamu, era nga nze kamwa koogera yakwatagana n'omusumba Yiga nga mpise ne tutuula ne tubeera nga tutandika okwogera ekigambo kya Allah nga tusinziira ku TV ya mulokole. Abalokole abalala bakitya, bonna mikwano gyange, naye nsaba mufune ekyokulabirako nti omusumba Yiga abaddewo nga akola emirimu gye ng'ate nange Seeka Umaru omusajja omusiraamu nkola emirimu gyange ku TV y'omulokole. Abalokole abalala bw'obayita ogendayo munnange mumpe ka TV nkola emirimu gyange, tebakkiriza, bagamba nedda ogenda kutwala abantu bange. Kuba bakimanyi nti omulokole abantu bayagala ne Seeka Umaru omusomi weddwa abantu bayagala. Kati bakusenza luti, naye ono omusajja abadde n'omutima ng'akuyita n'akugamba jangu kasuka, nange kankasuke. So saba Allah amusaasire ebyamusobako, ate n'ekizaamu amaanyi nti abadde alina omusingi gwatulwaddewo oba gwatulekedde ng'atulekedde omusumba Pastor Jengo. Tusabe Allah abeere nti Pastor Jengo ono amukkakkanya abeere ng'afaanaganya ku mpisa oba ku mbeera za kitaawe, abeere mukwano gw'abantu, abeere ng'ayagaliza. Ekintu ekyokwagaliza bangi tebakisangikamu, bangi tebakifuna. Abalala tulina emitima ng'egya bbalamu, bangi tulina emitima nga egye tuyita egya bbalamu, naye musajja wa Katonda ono omutima gwa bbalamu abadde taguyina ng'ayagaliza, abalala tebaagaliza. So inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Ali
Nga tulinga abatandikirwako naddala gaffe abeerusi wano n'okutuuka waggulu abadde atuwa ekitiibwa tusaaliddwa nnyo kuba Pastor Yiga Kawala mukulaakulanyiza era tuwadde twewana nti mu Kasubi mwonna